mubadde mutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe nga bakugamba RDC yatugaana, omukulembeze yatugaana, mubaka wa palamenti yatugaana, minisita bwe yajja wano Mayanja yatugaana. Kye baagala okukola okimanyi? So baagala tufuulanga China bakozese communist policy ente ettaka lyonna lya gavumenti. Era n'oyo abagamba mbu government land fund tujja bagulira ettaka. Ani agamba? Omanyi otya bwe bakugulira ettaka records zisigalayo mu government. Enkya bwe bajja nti wano ffe twakugulirawo tuviirewo tuseewo investor. Katonyo land fund ejetya anti bano bwe bale boogera eri abantu ba Dr. Mayanja n'abakoba gavumenti ejja ettaka ejja kusasula oyo nannyiniryo naye omuntu wa bulijjo nga wakeera enkya n'obeera ku kibanja okwo oziiseeko n'abantu bo bajjajjaabo basenga abo okutegedde bamala gakusengula ku kibanja ekyo si kyangu naye kati sigenda mu maaso. Gavumenti eno eyinza okutulagira ddala nti yagenda mu nsiko okutulwanirira nga bannansi nga tusengula enkya n'eggulo nga ba refugees. Onayewo Ken nyakantu kenjala twogeremu gavumenti ku lw'abantu ku nsimbi ez'omusolo bw'eteekawo land fund ng'eyagala yambe mu Kiibi ali ku ttaka lya Ken Lukyamuz. Ken Lukyamuz agamba nti mu Kiibi weegule oba osobola naye nga tonneegula sasula obusuulu. Mbadde mbusasula batono antuwuliriza bangi abayinuddwa statement z'aba Dr. Mayanja n'abakoba gavumenti erina mmwe njakuleeta bwe batuuka mu kooti omulamuzi asooka okubuuza mu Kiibi osasula obusuulu waliwo ensonga nti sebo mbadde sisasula sinasasula ekikulu ekindese wano olwaleero omulanga gw'enkuba eri omuntu wa bulijjo majority y'abantu sibalina byapa naye waliwo etteeka erizze libeerawo era nga sasula busuulu obeere ku ttaka lyo talina kyapa okubeera protected nga ku ttaka okwo aziikako n'abantu be nga tiyeraliikiridde singa abasasula obusuulu. Ekyo kitegerekeka bulungi naye anti wulira olutalo lwenjagala okuteeka mu ddiiro lugenda eri gavumenti eno tevaayo serious legamba nti obusuulu bwe babusasula babeera protected. Eyagala abachina bajje bagule ettaka eryo nga tosasula busuulu bakusasule nga abagula entula. Ekyo kimu ne waliwo ensonga gy'oyogeddeko eyinza okwongera okutiisa bannayuganda yeeno nti gavumenti ekwata ssente za land fund mu Kiibi nga tugeze Honorable Ken Lukyamuz ku ttaka lye aŋŋamba nti mu Kiibi nkalubiriddwamu njagala kutunda nze ndi wa kibanja naye n'oŋŋamba gwe nannyini ttaka nemba nga sirina ssente sobola kwegula gavumenti ng'erina land fund gyesobola okukozesa nze okusobola okwegula ewa Ken Lukyamuz. Gavumenti sente bwezimpa oba bwesasula Ken Lukyamuz nansatirako ekyapa kyange records gyeziri nti nalisiivinga ssente eza gavumenti oba milioni 30 oba 40 nga ngenda okwegula ewa Ken Lukyamuz. Olinako oyogedde nti wasobola okuyitawo emyaka gavumenti negamba oluguudo bwe lubanga luzze luyita mu ttaka eryo lyennyini gwe basasulira ssente nga zava mu gavumenti okweyibala nti nno banakuwa basobola okugamba nti ettaka lyoyogerako ssebo gavumenti yaligula yakwata obukadde buno naye katukuweeyo ozimbe akayumba wano oveewo ffe tutekewo ekkubo ly'oluguudo toyinza kugaana kuba gavumenti yeba yakuwa ssente n'ogulaawo w'ogenda okugula era mu ngeri y'emu ettaka liba likugenzeeko. Abo bonna abali ku ttaka nga balinga ab'ebibanja mwekolemu omulimu mugende mulabe landlord mukanye ku ssente z'okusasula buli mwaka okitegedde naye muleme kulinda nti gavumenti yenebagamba nti kati mutandika okusasula ab'ebibanja babagamba dda naye tibaagala kiddamu kubanga balina ba investors baabwe bebaagala baleete oluvannyuma babasasule nga bagula entula. Amagezi gali nti bw'oba omaze ku ttaka ly'omuntu ebbanga eriwera ne olibanga ebbanga teriwera lw'otandise okubeera ku ttaka ly'omuntu
noonya ani nannyini ttaka eryo noonya ani nannyini ttaka bw'aba akubuzi era etteeka lina provisions endala kyokola essente olinawo zitwala etteeka eryo lyenjogerako liri Land Act as amended in 2010 nolwekyo omulanga webale kumpa mukisa okubaako kyenjogera abantu baffe bangi nnyo bali mu kizikiza eyo Bugerere eyo Masaka wawa Singo tibamanyi nti nno obusuulu obwo buli mu mateeka buli mateeka gano kangaogere article 237 sub article 8 ne 9 egamba nti omuntu yenna alina ekibanja ku ttaka ly'omulala bw'aba alina asasula obusuulu ali protected mu mateeka era asobola n'okugaana okumugula bw'abanga ayagala atuuse okwegula n'asigala ng'asasula busuulu kubanga records aba zirina asasula obusuulu kuba records aba zirina abasinga obungi be bagenze basengula babayita ebbali olw'okuba tibawa busuulu ne babasasula sente obutalina obusasobola nabayamba anti tuba na biwandiiko byekakasa nti ddala awo wantu wawo nga tuli ku nsonga y'emu n'ekirala neba chairman ba LC1 Ken Lucyamuzi byayogera ne mukibi wanu kaka mbitwale seriously tosobola kubeera chairman wa LC1 wa muzinzi nga tolumiriddwa abantu abali ku kyalo kyo babasengule bobo ndobuvunanyizibwa nawe babasengula mu ngeri gye babasengulamu embi nawe tosobola kutereera mu mutima njaga tuddeyo ku nsongera ezimu ku ezo zoyogerangako ennyo ng'oli munabyabufuzi nekalo kyali munabyabufuzi neluli ng'oli mu parliament wakulembezanga nnyo obutonde bw'ensi nakulabako mu mawanga ag'enjawulo nenkulabako e South Africa ng'ogenza okwogera ku butonde bw'ensi ekyo kyokka nenondebwa n'okubeera vice president Globe International kibiina kya bamemba ba parliament abali mu nsi 10 mu nsi yonna abalwanira obutonde bw'ensi nga kiri centered mu Washington. Ekintu ekyo kankitandike nabwe nti amazima gennyini president waffe omwagalwa Oweekitiibwa Museveni ne banno buli ntakera mwogera ku kusima amafuta naye sirabawo programu ezaamu maanyi nti mugenda okusima amafuta amawanga mangi agasimya amafuta ne gagayalirira okukuuma obutonde bw'ensi ezo agejjusizza nga okusima amafuta kufusse ekasi mu luzungu mu Luganda kikolimu. For example budget ya 2023-24 salabyewo sente ziri earmarked nti zijja kuteekebwa ku kusima amafuta nga ziri mu budget ate nga buli kiseera president ayogera ku value added value added omutegedde kati munasima mutya amafuta nga buli kimu kyonna ekikwata ku kusima amafuta kigenda kubaweebwa investor mubenga abanaku ennyo bajje bawukule emigga bawukule ebibira bawukule enjazi byonna babisanyeewo nga bwe balaba olw'okubanga endagaano egamba bajja kusima amafuta gwe nga Uganda you are supposed to add value ku kusima amafuta kuno nga owa ssente mweggwanika ezinasobozesa abannema okuprotectinga emigga okuprotectinga forests okuprotectinga lakes musobola okusima amafuta. Ekibuuzo ekyo nze nkibuuza awo ntegedde nkutegedde bulungi nenze mbuuza mu budget eno tetuwulira ku ssente zigamba nti ziri added value waliwo ssente eziri mu budget ezogera ku mineral development n'ebyobugagga ebirala by'omutaka ng'amafuta bazogerako naye ekitakakasibwa nti mmeka ezigenda okuba eziteekebwa ku nsonga ya environment njogerera mu data mu kibi kituufu yes budget ya 2023-24 etandika nga lumu gitunuulire NEMA state of the environment report esembyeyo bagambye nti mutunenyaffe aba NEMA nti tukoze environmental impact assessment ematiza okutegedde should work okutegedde naye sente ze tuzisaba tibazituwa
ye point funding yaabwe ntono. Point entusiza okugamba nti tugenda tutya okusima amafuta nga tetuwadde ssente bakwatibwako nsonga eno okulaba nti balongoosa environment egenda okusimibwamu amafuta ereme kusaanyaawo butonde bwaffe. Case in point ye Murchison Falls National Park. Uganda yemu ku nsi 10 ezisingira ddala okubeera attractive mu kukyala mu tourism. Okitegedde? Terenga area egenda okusimibwamu amafuta erimu enzizi eza oil 426. Ripooti zonna ezikolebwa nga tukimanyi bulungi nti Murchison Falls zezimu ku zisingira ddala okubeera attractive mu nsi yonna. Okitegedde? Ripooti telaga oil fields ziri mmeka, oil wells ziri mmeka mu Murchison Falls National Park. Ate zova okwogera ziri mu Tirenga generally. Tirenga generally wona wamu. But National Park ya Murchison is just an area within Tirenga. Oyagala kumanya nti mu Murchison Falls bagenda kutaataganyizibwa kyenkana ki? For example, knowing nti amazzi ga Murchison Falls gajoininga Lake Albert ne Lake Kyoga ne Lake George. Okutegere in the event nti osimanga tokoze mitigation emala n'okwata ku biiriro ne bikka wansi ebiiriro ebiri ku Nile including the Murchison Falls ne Karuma ne Bujagali. Okutegere oyinza okwesanga nti hydroelectricity kwe tudepending obulamu bwaffe bwonna ekomi okutambula. Waliwo okitegera kyengamba? Kitegera bulungi. Waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa Uganda ng'ekolebwa n'abasajja aba Egypt ne Sudani amawanga muyita Nile. Yes. Kubanga bakimanya nti bwe mugenda maaso n'okola enteekateeka y'okusima amafuta ku nnyanja zonna ze mulina naye ng'ennyanja ezo zirina attachment ne bweba ntono etya ku River Nile. Ensonga okimanyi lwaki tuli worried? In biology and in biological science, dead waters don't last. Dead waters don't last? Yes. Nti amazzi aga singa oil penetrating amazzi agakola ebiiriro amazzi ago gayinza okufuuka dead. Bwe gafuuka dead n'ebiiriro bifa. So tugenda okusima amafuta in danger with so many risks. Kambuzeera ekibuuzo ekisembayo gwe nga Honorable Ken Charles the man ku bukugu bwo ku kumanya kwo ku kufaayo okwo ku nsonga zino nga bw'ozoogeddeko waliwo engeri yonna gy'osobodde okugezaako okwogerezeganya n'ebitongole nga UNOCO ye kampani ya Uganda eri mu nteekateeka eno y'okusima amafuta okulaba nti obukugu bwo basobola okubweyambisa ne mukolo okusalawo. Obukugu obwo nabulaze mu Monitor newspaper yafulumye nga mu 7 June. Byonna ne mbijjayo nti bwe musima amafuta nga temwadinze value ku process y'okusima amafuta nga buli kimu kyonna kigenda ku funding bwabo ba investors, we are in danger. Uganda eteka okuba ne ssente zaayo nayo zeegattamu. Exactly. Tuleme kwayo mafuta gaffe nga abaava ennyo abakopye ennyo. Naye kyamazima Uganda erina ssente zeewa bitundu nga 215. Ate NEMA bwe yakkirizayo mu ripooti nti emirimu yayo gifeebye egya environmental impact assessment beetaaga kugyongerako ku ssente tibafunye resources zimala. For example, tibannafuna resources zimala kukola investigation, scientific investigation. Tibwe tukwata ku oil wells eziri mu Murchison Falls. Murchison Falls esigalawo. Murchison Falls is one of our greatest wonders mu nsi yonna ne mu Africa. Murchison Falls tesobola kufeeba ne falls endala eziri ku Nile ne zifeeberawo ne tukoma. Oli mutuufu. Olwo tunaba tuwabira ba investors. Ndozi ekikisabye nti wetaaga okubaawo enteekateeka bannaffe bitongole ebikola ku mafuta okusinkana abakulu nga bano oba n'okubasaba okujja okubaako ebirowoozo byabwe eby'enjawulo ebiyinza okuba nga bikozesebwa ku nteekateeka eriwo. Bw'osoma ku bitabo byabwe byonna bye balina balaga nti oba oliawo baafuna okwekenneenya okw'ensonga zino naye bwaba nga wakyaliwo abantu abagamba naye wano kikulu feedback ebankulu. For example,
Owekitiibwa president yagenda mu America n'agamba abamatiziza bagenda kufandinga refinery e Kabale nti by March this year bajja kuba bakonfirms wali owulidde ekintu kyonna kitegeeza nti bali bwe baba baagaana balina fundamental reasons lwaki baagaana. Abachina tibalina interest yonna mu environment, they can do anything kasita bafuna bawukula oil muttaka bonga bagenda nga tumaliriza. Waliwo omwami abuuzizza waddogera ku kisonga y'ettaka njagala osimbeyo n'ensonga eyo osibule nti singa omuntu gwe mbadde mpa busuulu John Keno Kyamuze gwe mpa busuulu bwange nenga tampa receipt John Keno Kyamuze n'afa kakati ate waliwo abaana abaliwo ate bagamba nti afi tetumanyi bintu byo tetulina receipt gyolina gwe mbadde mpa wafa nenga tobadde tompa receipt ateekwa buteeka okuwa receipt tokkiriza kuwayo ssente n'otafuna buwandiike era bw'agaana okuwa receipt ng'ogenda mu buyinza kasitaba ng'afunye ssente zo ez'obusuulu. Ekyokubiri mu contract lo waliwo oral contract osobola okuleeta abajulizi n'olaga nti oyo mbadde mu busuulu negundi akimanyi ne mukiiba abadde akimanyi naluli yakyogerako many ways of skinning a rat. Naye ekisinga okubeera ekikulu kwe kubanga ofuna obusuulu. Ekyo njagala tukikomekereze nga nkuba omulanga eri abantu bonna abali ku bibanja mwekolemu omulimu mugendere mu gurupu mulabe nannyini ttaka. Nannyini ttaka bw'ababulako mulina okugenda mutegeeza RCC o RC w'ekitundu ne leadership y'ekitundu kyammwe yeggombolwa bajja kubasalira amagezi ng'etteeka bwe ligamba. Ate ekirala etteeka 2010 erya Land Act lyo ligamba nti gwe ow'ekibanja gw'onoonya nannyini ttaka so w'ettaka nannyini ttaka okukunoonya. Bino ebyokwogera nti abadde tatusaba busuulu tebikola munoonye muwe busuulu olina omunoonya akumanye akutegeere mweyanjulire. waba walina ekizibu ekinene ennyo ku ekyo simu yange eri 0752 694597. weewaawo tweyanza nnyo tweyanzege ono John Keno Kyamuze ensonga ze zettaka muziwulidde bulungi era musabye nti waba n'ensonga yonna gyayagala ku nsonga ez'amafuta n'ebirala abantu bano bawuliriza ndowooza beeteefuteefu okumuwuliriza era ayogerezako nnyo nabo abawo obukugu bwe ate era bujja kwongera okuyamba eggwanga lyattu Uganda nga tufunamu sayidi zonna ng'ate era n'obutonde bw'ensi tugenda mu maaso n'okubukuuma. Olunaku olw'enkya tuli wankulukuku mu nteekateeka ey'amasaza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yasiimye okubeera ng'aggulawo empaka zino nabo kito tukeereko Ssaababbiri ng'emiryango bagiguddewo ate agenda okutuuka nga ffe twamulinze dda era tugende maaso no mu bukkiriza. Sikala ng'olaba terefayini yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.